Amanya kutiba Kawonjolo magazine. Munange kuba mukwano gwange Ibrahim netubadde tulina ebbanga eddene emabega ndabye nga nze nsina ssente zakuwa okuttako okungamba nti ensigo nebaga yeyeetagisa nebakeberera nga zimakinga nga nasobola okukolebwako operation zikkiriza okugigula esobole okutereera newaddeyo buba buwandiike tusobola okubukola nga tewali akase ensigo yange egende ku lumu esobole okutereera amanya mpitibwa Ian Kawonjolo magazine zene yamukunziba kulw'omukwano gwe tubadde nagwo emabega ne music industry yonna bwe tuzinga tutambula bambi kwetaaga kutegeera tuyakwaniza kimulema egenda kukawansa enjawuliza y'akayimba kimulema egenda kuleeta emaasa yaayo egambye nti yo egenda kuwaayo ensimbi sobola enjawuliza y'akayimba akaleka kimulema atokera okufunyayo okusomanga ndiye ensiga agenda giwaayo singa zibanga zikwata tusobola okutukaana olwenenkereza amanya kutiba Kawonjolo magazine. Munange kuba mukwano gwange Ibrahim netubadde tulina ebbanga eddene emabega ndabye nga nze nsina ssente zakuwa okuttako okungamba nti ensigo nebaga yeyeetagisa nebakeberera nga zimakinga nga nasobola okukolebwako operation zikkiriza okugigula esobole okutereera newaddeyo buba buwandiike tusobola okubukola nga tewali akase ensigo yange egende ku lumu esobole okutereera amanya mpitibwa Ian Kawonjolo magazine zene yamukunziba kulw'omukwano gwe tubadde nagwo emabega ne music industry yonna bwe tuzinga tutambula bambi kwetaaga kutegeera tuyakwaniza kimulema egenda kukawansa enjawuliza y'akayimba kimulema egenda kuleeta emaasa yaayo egambye nti yo egenda kuwaayo ensimbi sobola enjawuliza y'akayimba akaleka kimulema